banange namwe benkulembera muli mbizi kubanga mba mbizi namwe mbizi bwe tubanga ffe President Museveni abalonde batuli mbizi nga betukulembera mbizi nga gwawo obuyinza powers of instrument ezoba minister nga yatuyita embizi takomye kwekyo n'agamba abaganda tebategeera n'agamba takimenyawo tulabika tugenda kutegeera enkondo gye tulina okuddako tugenda kunoonya enkondo entuufu bino mbyogera nga ssentebe w'NRM naye tukooye ejjoogo yagamba nti bo bannamasaka si basanyufu n'omukyala Justina Namere kuki kuneeyisa essaawa zino conduct ye essaawa zino era essaawa zino bamalirivu okubeera nga baasa ebyama ebyali badde bisigala mu nju mulimu ebintu byetukola nga bina sigala waka kati batiisiza nti bagenda kujjayo buli kimu kyonna ekiteeka Namere ku nninga okumulaga nti n'akalulu ke yawangula tegaali maanyi ge tibamulonda ngeri ya kifamukoko lwaki babireeta kati anti lwe bayita olutalo nti muno olina okumugirayo buli kimu ekyokulwanisa atirale eri ku Namere era bo bagamba mbu n'abantu abalonda Namere mu politiking awo waliwo obululu obwalondebwa ababulonda nga tebunaba kubeera nga bugenda eri babalina era bagenda kubeera nga babaleeta okitegeera kati Bulegeya yakedde kumala live jukira olutalo luli olubaddewo olwa omukyalo w'emmwanyi oyo era Bulegeya erinnya lye waliwulira wakati awo era waliwo okwanyisiganya ebigambo biyitirivu nnyo wakati wa Namere ne Bulegeya ne Sisi era Bulegeya wamulaba nga teyeetiriridde badamayi State House yakiriyalinga abantu bano yaggwa mu kamera baagala ki kyali kitandika butandisi waliwo olutalo olumu nga olaba nga oluwedde naye nga ate kyo kitandika obutandisi kiba kitegeeza nti awo lusukka ku twandirowoozezza kati lunene luzito eri Justina Namere era ye Namere mu bigambo byakugamba nti bano bo basasulu waliwo abateekamu ssente Namere ye waagamba obeera omubuuza namukubiddeko ku simu nagamba nti ambyawo baveeko basasula waliwo abateekamu ki waliwo abateekamu ssente okubeera nga bankuba bamalizaayo okitegeera obimuko bye bagamba nti nive ne docket gyalimu eya state minister owa local government of course omuli okulondoola sente za government zigenda wa zikola ki n'abazikozesa Namere we yatuuka mu kibuga Masaka ekyawe balowooza nti atagenda kubalaga busungu naye nti agezezako okubalaga amaanyi amayitirivu ennyo nnyini ddala agenze mu masomero even nagatali ga government agabafather okubeera nga naye alondoola ate nga mu kulondoola kitakoma ku kulondoola action is being taken abalagirwa okuggalirwa okusibibwa bayitirivu nnyo Bulegeya yayogedde ku kya abasawo ndina olunaku olwaleero oba ogenze mulago Namere gye yali oli ng'ayisizaamu eggaali tekyali aliyo ebikola babisulawo wansi ne bakola ki ne bagenda kakati bagamba omwana owaffe azaaliddwa wano bali twenyumirizaamu atulaga atya amaanyi ag'enkanidde awo amayitirivu ennyo bo kye bali mu kubeera ng'abamu balanga Justin Namere nti amaanyi abalazeeko mangi nti taatawe we yakoma mwana watandikidde bagamba nti taata we yatulisa akakanja twali tumanyi tumuwonye kati ate abulukiddemu ggwe ate Promax gwosusse ne taata we ate be yatuyisaamu abamu we batwe boogera abakulemberwani Bulegeya Bulegeya n'atuuka n'okugamba otuvuma otya empunu wotulabeko ewakyusi nga tusiika nti yabavuma embizi yabavumya embizi abe Masaka abaga mulinga empunu ate yabavuma nabaga ndida wana ekisusse wetuba nga fe abakulembeze tuli mbizi namukyeza ne batukulembera bali mbizi kukyusi tebabasiikanga yayatulabiko nga taddemu ebinnyanja nga Sona Beni atulya obamuzeeyika ziro oba Kayibanda ne Bazira Tone atuyita ate embizi atulise Sona Beni mpozi naye Munnamasaka ajafu tulewa na kakati ekyo nayo bakinyiigidde n'agamba atuyita atya abasiru mbu tuli basiru tuli bagwagwa yatusomesa kale balina ebintu biri personal what is it why byetobesemu bingi naye nga Bulegeya yakulaga nti Namere si mmere
naye asusse emmere ekaaye emmere yamugo bakubyewo akaaye Justin Namere awo ekisinza okubeera nga kyewuunyisa era bana esakoze olutalo luno lukyagenda mu maaso lukyanyumitira era ne ku lunaku olwokusatu waliwo akatu akayinza okuteebwa ate omukyalo omulala nannyini wooteeri emu ey'amaanyi mu kibuga awo Masaka kubanga olunaku olwaleero gobadde okimanyi nti Bulegeya yasuze jjo mu kibuga Kampala nga afeffetta ba tiktokers ng'agenda akonkona Sky Soldier aliwa kitaliwo ani omulala aliwo nti MJ Media ali luddawa nga wafuna wagendayo buli omu ku kajjike okolera mmeka enkya tukeera nafuna abaana nga 20 eyabadde mu Kampala ejjo nga kulisti kuliko ba tiktoka wafuna gwateeka mu van ng'atiikinga nti oyo mufunyi era saa 11 ku makya ne basimbula okuva e Kampala wano zigenze okutuuka ku makya ssaawa emu nga bataka nga bali Masaka nga bali ku kitebe kya NRM kyennyini e Masaka era press conference wekoleddwa live nekolera nga Bulegeya aliko n'obumansuka ng'alinga endegeya nga Bulegeya yale alegeeza leero banaye n'akamala bukamazi Bulegeya tannakyaliseeyo kiregeze ba TikTok babadde full page ba TikTok ne kyewuunyisa bavudde wano press conference webadde wano ku kitebe ky'enaale mu Masaka City munyini ayi ne bagenda ku hoteli omusasuzi gy'abadde omusasuzi abadde awo ne baasa akuliko buli linnya lya TikTok gwekwata ate mukomewo olwokusatu era waliyo omuliro atamba gambe tusule eno kubanga eno wedde hoteli Sky kati asule Sky kati bagamba right kitudde Kampala position yali kweri ya Namere kati Bulegeya naye afunye ababe duke Namere ayina ababe Bulegeya ayina ababe Balamu ayina ababe kati lutalo lw'amaanyi nnyo nga n'olunaku olwajjo ba Calvin Kayanja babadde nabo ku Namere nga naye ataakaka addamu ate ebyaliwo the other day before ebya Balamu ng'agenze Rakai kukyobadde ongambyeko ekyebyalo ebisatu eyikazeze 300 okuli abatuuze abagamba nti munnange taata wa Namere agala tugoba ku ttaka yefudde mukoko yesimu gye walabe ya Balamu yakubidde taata wa Namere ng'amugamba nti betuwulira wano ebyegambamu n'ettaka okuli abantu 300 walyezza tata Namere yezze ettaka eka bisatu kuliko ebyalo bisatu banna ebyalo okuli Byankende Torero ne Kyambulugu ebyo yabyezza era nga n'ekyapa kiri mu mannya ge kati nga bo bano era kayaawo bano abakola emirimu gya gavumenti because Balamu kyali kimutuuteyo kubeera nga ababuuza kiki ekiganyo okubeera nga mutuukiriza emirimu gya gavumenti nga bagamba nti ezimu ku nsonga zetuwulira tuba tugenzeyo kyattaka nti waliwo yamamira ettaka ly'abatuuze nti munnange taata wa Namere ow'ekitiibwa Vincent bamulanga kisempijja ko Balamu bamulanga ki tikubba ttaka bamulanga ki nga bamulanga kubba ttaka kumamira ttaka akati Balamu najjayo akasimu ke n'akubira olina Balamu yageze ne Namere tebakyatambula bonna naawe zegabe lutalo lunene lunene kakati okuva we twava mu nsonga za kofi emmwanyi Balamu kasaamulaba ng'agamba bannange nawe ontamye kitosirikako ng'agamba Namere we yali ali ku ssimu ne State House controller Balamu n'agamba nedda bannange mumpe omulala sikyasobola kutambula noono bannange nga Brian White we yakola mu COVID ngagamba Brian White ne Balamu yagambye buli omu atambula ebibye buli omu atambula ebibye buli omu swaggula nange nswaggule kati Balamu kuswaggula ate taata wa Namere bantu bamukubira essimu bamugamba wano waliwo abadaaga mule gw'omala ensonga gwe Moses jangu onunule Balamu musajja wattu ng'agenda awuliriza ensonga era Kayi mu lukuŋŋaana olwo lwabaddemu abatuuze nga mulimu n'abakulembeze mu disitulikiti y'era Kayi n'amu nga bava Masaka ate RDC w'era Kayi si oyo muwala wa Kiyimba si oyo azikwata ne Namere oyo sikiwa ate nga bakati awo emabega waliwo olutalo era olwa Kasolo ne Namere Kasolo ate yaliwa Kasolo y'omu kwa Kingmakers abagweta Masaka ono wa King Sir nkutidde
pozi yakakuba ati akayimba yoyo gwe yakubira akayimba yoyo ngate kiki eyo anti kakati jjukira nti Namere mu mirimu gino gyakola alina omuntu wa Kasolo gwe yakwatiramu Kasolo akube simu nti mumute Namere agamba simuta bala mutwale eri ne simu tojipa akola ki yali ali mu kittavu omuntu wa Kasolo Namere amukwata Namere amukwata Kasolo akube simu atukubira Balamu Balamu agamba munange wuuno yamukutte ku luno sinze Balamu amugamba munange kwata Kasolo ayogereko naawe tompa toze kumalawo nguzo mpachi why should we compromise si minister mun naje simu nevaako Kasolo nagamba okay nze Kasolo muje kale ojja kundaba nja kulira ebinyeebwa abitandise ebinyeebwa kakati nano simbere kakati Kasolo engeri gyali omu ku ba kingmakers abagweta Masaka nadala mu byobufuzi tewaliwo olukuŋŋaana lwonna lusobola kubeera mu Gweta Masaka ng'ogaserakayi Masaka lyantole luddawa Kasolo nga talutegese taluni mu mukono munene mukyotera wona webale kati olukuŋŋaana lugenda okujja ngeri olwerakayi ng'ani agenda ku kikaliriro taata wani Namere afuna info naddukayo naye nakola olulwe n'agamba babakubeeranga ddala bali mu kulwanisa babbattaka baali badde basobola kukubira wano masimu n'abako wasonga wali baminisita awo n'abakulu abalina ettaka lyebezzaawo Namere n'agamba ekiranga kibadde kigendererwa bandisoose bano naye taata wange ku mutima omulungi gwalina ekisa kye yabalaga nga n'ettaka erimu yali bawa ne bateekako n'amasomero mumuteekako mutya mu bino mwagala kulumya nze kati mulaba nze bafuukidde akayinja mutandise kulumba bali atalina musango nga muli babi nnyo ng'olwo agamba ani obutuufu radio 4 ali ku radio 4 gyaliko ngagamba kubanga radio 4 eyakuba essimu ekubira taata radio 4 eyakuba radio 4 kojjange munnange kojjange gobera kojjange ne kojjange ngontadde mulawudi oli mu kuteekawo mbeera bukedde neekuba omutwe alajjukira bukedde mukuba omutwe ne New Vision njajja waazo omukyala yali yabatwala dda mu kkooti namusasula obukadde bwe yagamba obukadde 10 kakati nayo New Vision yezira kakubye kasaka bako Namere bukedde nekeera negamba etya bukedde banyanike neyanika bala mwasuuziza tata wa Namere ekazetta bisatu kiba kitegeeza nti Namere olutalo lwalimu lunene lulimu media bbiri ez'amanyi mu ggwanga ezisinga ate media ki bakubemba badde bakagiggala ne bagiggula naye yagigira ebyo ebya Sise biba kubeera nga TV eyo ekyali nzigule wali ulide Solomon Kawesi dakika nga 9 ebyafaayo bya Namere n'amalako webuuza media house naye gulimu jukira gaya nakwata ku Susan Nsibirwa yagamba ati namugamba gwe Susan Nsibirwa oyogera kisirika wotyo bakutwala ku police Jinja Road simanyi ng'ebiraga Susan namugamba gulimbo Susan Nsibirwa nga bamukoze simbo ebiragalagala simanyi ni kibiki byali bimwono gwe toli ku X Namere olwo atandika entalo naabo yagaba Susan Nsibirwa ono wali ntibwa tidde bwe biragalagala byamukola bitya ninga sijjukira Susan Nsibirwa nange simujjukirako ne Namere kabushaka teyavaayo muwolereza n'agamba Namere oyo alimba ko Namere ne wonopangisa baani bonna ensi yonna ekimanyi jjukira Namere yomu ku Namere ku bantu abasinga okukozesa Microsoft Word basalira ddala ekigambo ekyo kweri Microsoft abakuba muzanyi wa mupiira singa ali mu Portsmouth Namere ku kigambo akikuteekako ali n'akalabwa ati Namere bwati Namere Justina Namere ye one woman army ajabaso ogwa ajabaso Namere Thanos alina obuyinja obwo omukaaga akati agatta ba Superman simanyi baani ba Spiderman simanyi baani Captain America bona bali mu lutalo olwawo wewatu ku Namere Justina kali Namere akwata akazindaala ejjo agamba ati Gomesiye State of the National Dress Masaka nabagaba bannange mmwe mwanemusebole mbalemereddwa kati mutandise kwagala kutandika kuteeka mu bantu kati mugenze ku muzeeyi wange mumuteekako ebintu ebyo asobola atya
olutalo olugazi nti muzeeyi we baseti baagala kuba ye naye nga bayita muzeeyi. yes wona muzeeyi ekyapa ye ettaka alimanyiko. muzeeyi ettaka alimanyi muzeeyi ettaka ye yaligula era ekyapa kiri muki mumanyage naye ndowooza mu kugula wano tetumanyi ate kyatuuka kitya abatuuze okubeera nga baligendako ne bawera nga baki bangi kati ndowooza ng'omuntu okulwanirira ekiki oba yakirwanirira mu ngeri naye yakozesa kyeyali alina okukozesa n'alyezza okitegeera kubanga era Balamu singa omuwulira mu bigambo bye ne mukuba essimu eyo yakubye alimu kano akakojja taata taasa butaasa yamba wekiba kyetaagisa gavumenti ekusasulemu ssente naye abantu balina gye bakola ki bayinza kulaga Ssempijja nagamba munnange wekiba kiri bwe kityo tewali buzibu litadde bakisazeemu compensation kiba kitegeeza nti mu kyobuntu muzeeyi Ssempijja abeera kubeera nga alina omutima guli omulala maybe yali gugubye naye teyagugubye yakkiriza yakkiriza n'agamba natakiwanvuya abantu kutako bamanyi ssebo newebeera poloti nga yagundi meka decimal z'abantu bagireyikazibisa nti abantu babuuza Balamu atali minisita w'amataka ti ate yayingiddeyo ati eyo anti bwe buzibu obulimu essaawa zino ebyobufuzi byaffe bya Uganda tukuliyetinze ennono ey'abakulembeze baffe okubuuka mandates zaabwe nebabuuka mandates zaabwe ne bayingira mu z'abalala oba okitegeera wano kisobola okupasivingibwa nti no Balamu yakoze ekyobuntu nga waliwo abadde balwana n'agezaako n'abataasa mu kyabuntu naye nga mu mulimu ogugwo ogwamuweebwa teguli wuwe because Ssempijja talondoola bintu bya gavumenti Ssempijja akyali mukozi wa gavumenti simanyi bakyalina obwa akyali advisor kubeera kyali advisor kuba ettaka we liba ntambi ettaka liryo tuddeko mabega tambi ettaka we liba nga liryo nga lyagendako ba squatters kyetaagisa Balamu owa local government okujja ku ttaka lyo ntambi agobeko abantu bano ezo ensonga z'ettaka ne ba squatters ayingiddeko ewanna abakuuba ezo ensonga z'ettaka ne ba squatters ezo si resources tubadde tulina nnyingi naye omuntu azibaddemu wakati babadde nga baminisita b'amataka omwami ono yakavaako Sam Mayanja tumulabye ku biseera biri ebyabannantaba twabiwuliranga era nga bebazibeeramu ezo ez'ettaka kibba ttaka ekyerakayi kino kijja kitya anti kale ekyerakayi kigenda pasivingibwanga Balamu maybe ali mu kulwana Nameere kubanga Balamu mu kubala obeera nga bakuteze ng'olaba kano wenkagendamu abantu bakipasivinga batya what you do ogamba guno kankubire n'abakoba yabajja kubanga Balamu owulirirwa ku ssimu nga gwakubira natawa Nameere ku by'ettaka eritali lya gavumenti ng'ennaku 3 emabega mwafunyemu obutakkaanya mu mirimu gyammwe what will this person omulala okupasivinga ono munnajja kitwalanga ye kyobola Nameere yo wano mu kwogera era yalaba nti ali mu kulwanibwa era element sebbiri leta mentioninga amulwana tusoma ag'omu bakyatambula bonna tebakyatambula bonna of course tebakyatambula bonna olwaki Nameere yeesanze mu kaseera nti oyazzeeyo ewaabwe ate kati kibamuvumba kati ddeyo batebabbaba nebamukwata ene bwala abadde atambula bulungi ati has been a darling naye teri kintu kimenya kubeera nti gy'ozaalibwa ate oli infamous bwotyo tebali mukuzaala toba muzira naye tebasobola kukulwana batyo abantu bonna babeera ewaabwe oyinza okutaba muzira nti bagenda kukuyaya naye tebakulwanira wo naye emigo gyebona ne Kadaga ne Anita Amongo wano mu kaseera kabaddemu ak'ebizibu abeewwe baavaayo eri ne bajja okugenda okwegayirira n'okumulaba embeera gye bali bagambira muno muki mulwadde abantu gye bazaalibwa wonna Kayihura wano we baali bamutwala mu kooti Makini olaba abantu abaava ewaabwe eri okujja ogamba tekijja kubeera nga kisoboka okitegeera bangi naye bannamasaka ate kati emiggo egikubwa Nameere kifubutuka waabwe kati webakuba emiggo ewuwo kitegeeza tolina walala wogenda kufuna buganzi waddako kati eno webeera nga campaign ya malis oba yakuba Nameere essaawa zino ebigere bitandise okuyingira ettaka bitandise okuyingira ettaka essaawa webeera nga ddala program yeeyo unless nga we are missing something
okukubira ewuwe buswanyi nti aseneze ko tofule tukubye obuswanyi atagenda okutuwa ekitiibwa walala bakubidde ewuwo oyogera ki semaka ne bajja ewuwo ne bakubira emigongo abaana bo balaba n'omukyala walaba oba kyali semaka kati bali ku Nameere abeewuwe bennyini LC5 chairman LC wa NR chairman wa NRM district namba yayogeza lingi kugambe Kingmaker Kasolo wa Greater Masaka otalo le balina ulya olungi kugambe kunaku olwokusatu waliwo omukyala wannanyini waliwo omukyala nga muwala wannanyini mu hoteli ez'amaanyi hoteli eyo ng'olunaku olwaleero ba tiktokers bafunye obubaasa ayinza okwogera ku lunaku olwokusatu abo bonna baawa Masaka Farida Nakazibwe ajja nga bakuli bulala nga badasirise emyaka 6 najja be wawa Masaka banna Masaka be bamuswanyula Farida ate yavubutusewa Fadde chichati akati Faddi mulwanyi bivaawo ebyabo Faddi nagamba abantu mu bulamu bw'ensi eno nti ebimu ku bitonde ebitasonyiwa ate ebiteesonyiwa ekitonde ekikyala naddala ku kitonde ekikyala kinne waacu asobola okutereka emyaka 23 kwa 24 n'ayabya tebalinga baami kati Faddi mu lutalo luli olwa Nameere lwe bayina emyaka 67 emabega Nameere yali ayogera yekkanga yayogera yekayikanga yakola ki yayogera Nakazibwe olw'okuba nti nno yalina ekitiibwa kye yali alina n'omulimu gwe yali alina ku station emu nga walina obbaawo code of conduct obutabeera mu ntalo because stations ezimu zikugamba nti kola buli kimu kyonna kyonna ekisoboka obutabeera mu controversies bajja kukubira eyo brand yaffe egenda okubanga erukola ki ebigenderamu singa babeera bakukubya emisala n'enkya n'ojja okusoma amawulire g'essaayimu gwe Nakazibwe baba bagenda baba bamaze okuba nga bakugwebula okitegeera kati Nakazibwe teyalina chance mu kaseera ako kwanukula Nameere naye waavaayo Nameere n'afuna wini nga yekayika yayogera narrative ya Nameere nga yetambula yokka so mpera ndigenda ku second half webale nnyo kati Nakazibwe wamala okuvaayo eri ali she's now an independent woman asobola okugamba nti wemba ndugenzeemu olutalo oba bankubiddeyo baki lwange kati mu kaseera kano this was her perfect time okuvaayo naye okukubayoko kajjaabu Nameere abadde atambula bulungi wana awangudde akalulu amwadde wa minisita kati wali badde ovaayo kumugamba ki tewali kati oba oyinalinda mu kaseera kano nga waliwo nga beewe bamukutte nawe oli weewaabwe era kyova olaba nti yagambye Sisi tofaayo oyo bw'atyo atisatisa okusuubinga nange bato bwe yansuubi advisinga munnamasaka munne Sisi tero munnamasaka munnaffe bw'atyo lwabannamasaka ffette era Nakazibwe ayinza okutegeka kati munnamasaka ffette endala eri yakolera eriwe aganaga okiraba kakati ne Farida waali kyova olaba nti olunaku olwajjo twaye tulowooza Farida wawandika post tweet nagamba abantu ku mukutu wangu wa X Nameere nze gwe mmanyi tagenda kulekera Farida era wekito bwe kyali muganda wange Kasuku yagenda ye Masaka n'amubuuza ku Nameere n'amuliirawo yagamba oyo kama yamukolako dda si kama Ivan wa Fake Family kama kibeeranga nti no bakatonda bakozeeko supernatural zikozeeko naye nga Nameere ageresa agamba nti akati oyo kama yamukolako abasajja bamuyisa bulala bubi nnyo buli gyagenda uli minisita namukubira essimu nga Nameere nawe owumbawumbako nagamba ntambi nedda bamuyisa bubi kati kimuzako omukono nguleda ali mukabonaabona weewebawatyo Nameere wakola ki netulowooza tikiwedde Farida tagenda kwogera yakomyewo Farida n'akomawo ng'alina bwina ate omukambwe yatadde audio okumanya Farida yabadde mukambwe okumanya Farida luno olutalo naye alwewulira n'afuna akatebe bulungi nnyo n'ayita omu ku batabani bwe bamuwala we n'amugamba ntunuzaamu kamera n'amutunuzaamu n'akwata essimu bw'ati n'azannya audio weebale Briera kwata n'avugira audio bw'ati n'azannya pule nga wawunzika omutwe wagujjayo wasmilinga ekitegeeza ate ng'ebireetebwa wano biimplicatinga Nameere era essaawa zino Nakazibwe ali on top yamukubye konde evvannyuma ate kasobola kulwanisa evidence n'owekazi otya onalesa evidence ono ng'ayogera ne looya wooli
okitegedde kati awo Faida n'akuba bomu era Namere n'akudda tanadda ati buli Namere ye wanajja nga Faida yafuna yatereka jjukira atwekedde emyaka 6 alina nakubidde ku Bruno K ne muga Bruno K Farida alina wino omulala wekibozi n'agamba mami Fadi alina bwino mungi bwati Faida ku meza ate wategendereza ejja mukyeza ku kibozibozi yes kintu anamalako ani Namere ayitalo nyingi ne Thanos tagenda era olidde n'abasoloti nabo bamulimu owaaki abasoloti nabo bemu ku bantu beyatwalako mu kooti omanyi n'atwala mu kooti katana nga ntwale mu kooti kujaja naye ate nze kooti yali agenda okutwala yali ya select garments ate wali okoze ki anti benagamba nti August naye nze omwezi gwa August nagulabirawo kyokola nagamba nti Namere ayinza obutasigala mu parliament mwezi ogwaki August kumbe Katonda ategeka ate olutalo olusinga n'okumugomu yono August anti bano bagambye Bulegeya bagenda kuleeta bwino akalulya kawangulanga eri y'amancholo gwe wagamba tasuka kale jukira omusango gukyaliyo pozi wagamba August nagamba August kati gwe guno mumpenge ekitiibwa nga njogedde ebintu nabiraba August ono ndaba muwakanya tagenda kuba mwangu tuli mu muwakanya nakalubye ati mukuwakanya Namere kyoga kyalemeddeko okusonga August agako 31st kati between today 3rd and 31st something is going to happen Bulegeya ayagala ki Bulegeya kyekyo ayagala Bulegeya kali yaze kusaidia Bulegeya baba wa sente milioni 2 kiki kyewagala yaze kusaidia Nalubowa kumuwa bwino kumuwa evidence ajiweani oloya wa Nalubowa pozi ne Nalubowa kyaliyo Nalubowa naye jali wono yewe yali alinda bwino bujwa mukukulidde era omusango guddamu wiiki ejja ate omusango guvunda teguvunda diringa bbanja kati mukazi watu Namere bwatu naye tagenda ajja baso tagenda abasobola kasa Namere yagenda mu drone ya SFC ajja baso nakoma nga talina wadde Namere tagenda nenze kali akabala musaka tegedde the perception is kusuza tata wa Namere ekebisa perception is very key saka tegedde yabadde alina okwewogoma ekikola kyakoze yes ntikyayambye abatuuze era yabadde ndowooza balamu mu baministers ndowooza teyakireese mu mutima yabadde asaba busabi nanti honorable minister the gesture is right to the public and those bagenda better evicted but kono junior wo state tata we go kusimu yes awuloza abagenda what is going to be her perception but Balama jaganze nkolera abantu kakati abantu kati obokoledde bantu kati nzenga nawe twawudde nanti nsigala ndi mukamawo oli mukama wange naye kati twawudde kitegeeza nange njatandika ogende oyimanda be emasindi atera bechi radio tour agifuna otya sebo ono full minister nang junior nange munange webera ate waliwo munange ali above tello nawo jagere nange jatandika ndabe ndi ku radio 4 kungu asasula bulungi kwegamba ekyakoletwa junior takiraba bulungi of course takiraba na mu bigambo bisinga owulira ogundi yakoze press conference kati bagezaako okunnoonya yes bakozesa tata wange victim tubuuza baali bayogerako be babiri kati ye Kasolo agamba ki Kasolo yetayogera akola bikolwa silent moves akola bikolwa byoka oyo Kasolo kali Kasolo muje naawe bikolwa gololanga ebinyeebwa essamba ligenze ebinyeebwa bubulidde litteroga so wegute weguli namasaka abali awo